Leero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'omuvubuka alina obumanyirivu kiyite Youth Skills Day olutambulidde ku mulamu ogugamba nti pay tribute to the resilience and creativity of youth through the crisis. Peter Kivumbi muvubuka yasalawo okukozesa ebintu ebimwetoolodde okwefuniramu ensimbi ng'akolamu emmeeza ziyite center tables. Kivumbi akozesa obuwunga obugiddwa ku mbaawo n'abutabulamu gaamu n'ebirala olwo n'abusiiga ku mipiira gy'emmotoka era kimutwalira wiiki emu okukala. Nendaba nga nsobola ogikolamu emmeeza gye tuyitanga center table, aba bagita coffee table. So basically nti center table eno ebeera mu ddiiro wakati osobola oteekako ebyokunywa. So nalaba nga abantu kale batandise okukolamuko emmeeza naye nendaba nga nze artist ng'omuvubuka nendaba nga ekintu kino kibulamu okubeera innovative. Oluvannyuma asala box mu shape gy'aba ayagala kw'ossa ne CD mu size entonotono olwo ne yeeyambisa ggulu okuziteeka ku kibox ky'aba asase. Tebe emu ngikostinga emitwalo 3 egya Uganda. Then oli waaba taleese mipiira gye erwenjingira mitwalo 35 kwana ne design kisinzira ne design gyoba otaddeko. Wabula agamba asanze okusoomoozebwa olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyaviirako amabaala okuggala ng'ate be baali basinga okumuwagira olw'obuwangaazi n'obulungi bw'emmeeza z'akola. Actually eno Christmas season nga omanyi nti tuli mu mbeera ya COVID nti abantu babadde tebakola, but still art imitates nature, art is a therapy. Nti omuntu still ajja n'agamba hey versatile osobola okunkolerayo ku center table so that nyingire Christmas nga eddiro lyange lifaananako nga liri unique. Kivumbi teyejjusa ku mulimu guno anti asobodde okwebeezaawo ng'alina n'ekirooto eky'okuggulawo edduuka eritunda ebiyiiye ng'akubiriza ne bavubuka banne obuteenyooma. Josephine Lonkuse yakusakidde eggulire lino Crab TV.